Mu kiseera ekyo abayigirizwa ne bajja eri Yesu ne bamugamba nti ddala ddala ani omukulu mu bwakabaka obw'omu ggulu. Naye n'abagamba nti mbagamba amazima nti ye n'ayita omwana omuto n'abagamba mbagamba amazima nti omutalikika okufuuka ng'omwana omuto omu ng'ono mu makkati gammwe temulituuka ddde n'akatono mu bwakabaka obw'omu ggulu. Na buli eyombeka ng'omwana omuto ye mukulu mu bwakabaka obw'omu ggulu. Alisembeza omwana omuto omu ng'ono yaliba omukulu mu bwakabaka obw'omu ggulu. Alivoola omwana omuto aliba avodde nze, era aligoba omwana omuto aliba agobye nze. Era Mukama nzize gy'oli Yesu nkusembeza Mukama ku lw'omwana ono Yesu muwaayo mu mikono gy'Omukama era nsabira n'oluyimba lwa gospel lwagenda okuyimba. Mukama leka lubeemu ekisa kyo, leka lubeemu omukono gwe, leka lutambule, leka lutunde. Mukama ekisa kyo n'omukono gwe ogw'amaanyi leka gumukwateko, leka omukono gwe ogw'ekisa gumutuuleko Mukama mu buli byakola byonna byonna. Mukama nsazaamu enkwe za Sitaani kubanga Bayibuli egamba amalala gakulembeza ekigo. Nsazaamu amalala sazaamu olwaleero nga kuba nga menya agamalala gonna gonna agabadde geetegese, agamaanyi ga Sitaani agabadde gamwetegese, agabadde gamuli emaaso, agabadde geetegese omulumba, leero nga menya leero nga menya okuva mu kkubo lye, nga menya okuva mu magenda ge, nga menya okuva mu bwongo bwe, ago gonna gonna agalemesa abaana abalenzi okusoma. Olwaleero nga menya, leero nga kuba, leero nga lemesa olwaleero omwana ono leka galemererwe, leka gamulabenga kizibu, gamulabenga ffe tulaba Sitaani, leka gamulabenga Sitaani omubi ennyo, amaanyi g'amalala byonna byonna leka bimulabenga ekizibu kyago mu linnya lya Yesu Kristo mwensabidde, amiina. Iriza waneeno era waneeno wakaawo nange nsanyusa basa ddala. Ino sema kwa tababa. Mazebanga dene nnyo njagala kulaba ku Pastor Muto. Namulaba yasabirako ku Bobi Wine. Era Bobi Wine n'ayita akalulu. Emipiira mbadde neegomba nnyo. Nayegase naye bannange aba Power Kid Team ne banyambako bino byonna bye mulabye ne maneja wange nenzija mbalabeko era nsanyuse nnyo kulaba ku Pastor Muto. Badde mbadde njagala okulaba naye nga simanyi oba ndikulaba. Era entuuko za Mukama teri amanya we kinaaba. Era nange neegomba nnyo okulabako. Naye lwa butayogera naye nange neegombanga nnyo okulabako. Naye era ekisa kya Mukama kitusisinkanyizza. Katusabe tweyongere okuba ab'omukwano. Mukama bampeera omukisa. Pastor Muto kuva dda mulaba. Namulaba asabirako Bobi Wine. Era Bobi Wine ayita bwa MP. Era neegomba nnyo omulaba. Era nenfuba nnyo ndabe ku Pastor Muto. Oba ofunye emikisa gye? Nfune ku mikisa gye. Kuba already yamusabira akalulu n'akayita. Era nsanyuse nnyo okulaba Pastor Muto. Naye nange nsanyuse nnyo okulaba. Ojjawa ssente z'otadde mu bintu bino? Nayambiddwako bannange. Ba Power Kid Team. Ani naani? Benyinza okugamba nga management mikwano gyange. Ani akumanaginga? MP Jesus manager wange. Otandise okukola ssente ezidda mu zino z'ofulumya? Nafunye bannange ne mbagamba njagala gendako ewa Pastor Muto. Ne bangamba tukoze tutya ne mbagamba njagala munyambe bwe muti. Mungulireyo ko kubyo kutwalira Pastor Muto ne manager wange nagamba nti kale ezo isoke tugende.
era ne tubifuna ne tujja tulabe ku pasita muto kuba mbadde ndudde omuwuliza mbadde sikyamulaba ku social media mbadde sikyamulaba nga ndaba balala ensalawo ngenda ne ku pasita muto era mulabe era nsanyuse nnyo ndabe ne ku bazadde be mbadde sibamanyi naye live mbadde simulabanga mbadde mulaba ku social media naye nga nsanyuse nnyo omusisinkana pasita muto gwawulira otya? Mpulira bulungi nnyo nga ye wawulira nga ye wasanyusa okubanga andabako nange bwentyo wensanyuse essanyu lyennina lingi nnyo lyamuokuwagonja nsanyuse embeera ebadde ekutwala embeera ebadde entwalaganya wala tolina kakulya adde tekaliiwo ekisa kya mukama mukama amanyi pulaani mami owulira otya? Mpulira bulungi nnyo kubanga era Saara Musumba gye yasabye olweggulo agambye mukama baako bw'okozesa ku emmere mu mutima mukama n'akikola n'ayogerera mu mwami oyo n'ajja bulabiko. Taata embeera eri etya? Si nnungi sinza giwaana tebadde nnungi kubanga twagenda tusokingako amabegaawo byonna ne bibadde biweddewo naye bwe byaweddewo ne tugaa tufukamire ku maviivi kuba we twatuuka ffe maviivi ge gatukolera naye nebaza mukama nenzikiriza nti Katonda akyaliwo era akyamanyi famire eno bwe ndabye nga tutikkula ebintu bino kyakulabirako kinene ne bwe banneiba kyakulabirako kubanga batono nnyo abantu abasobola okufuna abantu nga bano n'akuleetera ekintu ekyokulya n'akugamba kiikyo yingize naffe tulina emirala emikwano gye tukubirako ku busimu bannange nga tuli bubi naye tebakunyega asirika busirisi n'omuntu wabeere n'akulowoozaako n'agala nti akuleetere ate nga famire yaffe nnene bano bonna tulina abo bantu ndowooza 15 nsaba nkutwaleko mu kanisa yange ofune ku mukisa gwange kuba kirungi nnyo okukufuna n'otambula mu kiseera ekyo abayigirizwa ne bajja eri Yesu ne bamugamba nti ddala ddala ani omukulu mu bwakabaka obw'omuggulu naye n'abagamba nti mbagamba amazima nti ye n'ayita omwana omuto n'abagamba mbagamba amazima nti omutalikika okufuuka ng'omwana omuto omu ng'ono makkati gammwe temulituuka adde nakatono mu bwakabaka obw'omuggulu na buli eyombeeka ng'omwana omuto ye mukulu mu bwakabaka obw'omuggulu alisembeza omwana omuto omu ng'ono yaliba omukulu mu bwakabaka obw'omuggulu alivoola omwana omuto aliba avodde nze era aligoba omwana omuto aliba agobye nze era Mukama nzize gy'oli Yesu nkusembeza Mukama ku lw'omwana ono Yesu muwaayo mu mikono gyo Mukama era nsabira n'oluyimba lwa gospel lwagenda okuyimba Mukama leka lubeemu ekisa kyo leka lubeemu omukono gwe leka lutambule leka lutunde Mukama ekisa kyo n'omukono gwe ogw'amaanyi leka gumukwateko leka omukono gwe ogw'ekisa gumutuuleko Mukama mu buli byakola byonna Mukama nsazaamu enkwe za sitaani kubanga Bayibuli egamba amalala gakulembeza ekigo nsazaamu amalala sazaamu olwaleero nga kuba nga menya agamalala gonna agabadde geetegese agamaanyi ga sitaani agabadde gamwetegese agabadde gamuli emaaso agabadde geetegese omulumba leero nga menya okuva mu kkubo lye nga menya okuva mu magenda ge nga menya okuva mu bwongo bwe ago gonna agalemesa abaana abalenzi okusoma olwaleero nga menya leero nga kuba leero nga lemesa olwaleero omwana ono leka galemererwe leka gamulabenga kizibu gamulabenga ffe tulaba sitaani leka gamulabenga sitaani omubi ennyo amaanyi g'amalala byonna leka bimulabenga ekizibu kyago mu linnya lya Yesu Kristo mwensabidde amiina musanyufu nnyo maze ebbanga ddene nga njagala kulaba ku pasita muto naye ate era mpaka kituukiridde ekya Mukama tebakisazaamu nali njagala nnyo okulaba ku pasita muto era mufunye era nansabira n'essaala ez'obuwanguzi era kyemmanyi maaso awo nja kubasita oli muyimbi ndi Power-Kid ndi muyimbi muto negayiridde nnyo management yange asafaali nzije nkwata asafaali ku pasita muto mu ngalo naye ekyamaanyi kyankoledde ampadde n'essaala enteekateeka zabadde zitya okujja okusisinkana pasita muto enteekateeka zabadde
enteekateeka zaabadde za management yange gye nasabye mbadde maze ng'omwezi mulamba nga njagala kulaba ku pasita muto we nakkiririza nti ddala pasita muto wamaanyi asabirako Bobi Wine era n'akakuba aka MP era nemmanya nti pasita muto ekyamazima tulina ekyamakero mu Uganda era nsabidde n'essaala mpulidde empunga munene eŋŋuma bakukwatako todda wansi kabibe ebizimu birabika bidduka mu butuufu nkyuseemu kiki owulidde nga akutaddeko engalo mpunze buwunzi mpunze buwunzi era neebaza nnyo management yange okukola ekintu nga kino nenkiririzaamu nejja netulaba ku pasita muto era neyenza nnyo neebaza nnyo n'abanamawulire era nze basazeewo nzije wa pasita muto kubanga mwana munange tujje tutandike tujja nsabireko nange efune ku mikisa gye nga ffe abaana nange nveeyo nga ansabiddeko nga pasita muto yansabidde kuba ndaba bato bannange bo bavuddeyo mbalaba batutumuse naye tebakkiririza mu Katonda nze nsazeewo nzije kkiririze mu Katonda era ŋŋenda kola vidiyo genda kuba ya gospel era bafaani bange bonna beesungemu pasita muto ajja kubaamu muyindi gwe negomba banange ntera nnyo okwegomba edikenzo gwenandiyetaaza okukola naye kola bwekuba edikenzo omusajja wampisa musajja ayimba bulungi teyeepanka mu bintu byakola era omulaba musajja alina eddiini musajja wamaanyi naye teyeeraga njagala kuba ng'oyo era kyekingesa embemu neddiini wano wa pasita muto era abaagala ennyimba zange ku social media gyeziri ninayo vidiyo emu ninayo obuyimba busatu kamu bagatatu paka baipawakida akalala bakatansumiwe akalala bakayita ambad era ngenda kola vidiyo endala pasita muto ajja kubaamu yansabidde bulungi nnyo mwebaza nnyo mwagala nnyo era bambi pasita muto mwagala nnyo bambi nebaza nnyo abakamera mwe nabazze